Omulamuzi wa kkooti ya Mwangattu Amani Magezi ayongezaayo okuwulira omusango ogw'okweyimirirwa kwabagambibwa okuba abakuumi b'omusumba Ssennyonga Jackson abakwatibwa nga bagenze okusaalimbira ku kkanisa ya musumba munne Robert Kayanja. Abavunaanibwa kuliko Jamiru Mwanda Sako Israeli Waswa nga bano babadde balina okweyimirirwa olwaleero kyokka omulamuzi ali mu musango guno Adamuzi Byalugaba tabaddeewo. Amani Magezi n'ayongezaayo okweyimirirwa kwabwe. Bano kati baakuzibwa mu kkooti ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omwenda ensonga zaabwe ziryoke ziwulirwe. Kyokka Jonathan Muwaganya ono nga ye muwabi wa gavumenti mu musango guno agambye nti bo ogwabwe ogw'okunoonyereza baagumaliriza dda era nga kati balindiridde kkooti okusalawo oba bano beeyimirirwa oba tebeeyimirirwa olwo omusango gwabwe gutandika okuwulirwa. Kinajjukirwa nti ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021 ekibinja ky'abavubuka okuva ku kkanisa y'omusumba Jackson Ssennyonga e Makerere balumba ekkanisa ya munne omusumba Robert Kayanja era ne bakolerayo n'ebigambibwa okubeera ebyambyone. Ku bano kwaliko Peter Serugo, Ligani Sentongo, Moses Semanobe, Alisa Labebu, Henry Eliazi, Alex Wakamala n'abalala. No tebakoma okwo bagenda ku mutimbagano ne bawandiikayo ebigambo ebivumirira omusumba Robert Kayanja era nga gwe gumu ku misango ne mu kiseera kino egibavunaanibwa.